nakusabye nenkwegalira okkirize please myaka 18 n'okudda waggulu nsaba okkirize nkutwale mu kitundu ekyokusatu. Mune akaana kawala nga kaŋŋamba kagenda kungula tiketi tugende Filipino. Ne kagamba oli muzibu nzino ninakkiriza nonga asaaga Bwanasozi n'abawuliriza. Akaana kawala tekagula tiketi. Jukira nti vacation nali ngifunye. Baagimba jukira bakwa vacation noba tugenzo sikala mu accommodation ngoli ku bibyo. Kati najifuna mu budde bulungi nako ne yako na uyatukira ne kagula tiketi. Natugenda kwa Madi Airport. Malete tukira Filipino. Oh, filimu etandise bachali bange munaye ngobude bakukirya mu Filipino nga kawala kajana tiketi bulungi nga kana katukirire waka nange sali mubi nga kwata sente zinalimira pa alina sente kita ndi vacation mbwane sente nga nange nsindikira waka sente za kozesa ngamba zingeze ko mu luwumula naye mbade mumpuliza sente zo muzikwate bulungi. Natugenda kwa Madi Airport natula mu gali ngesoke tukuba ko Dubai ngatukira Filipino. Bwanasozi Filipino wawanvu tuli mu continent yemu ndino kata ne Filipino wamu zino zi Japan zi China za anizi nazo tuli mu kundi continent yechi naye bwana Filipino wawanvu kubanga bitwava wanonyasoka tubake Dubai yao utwava tugende Filipino. Naye Bwanasozi twatuuke Filipino netuka ku Nivoyo Airport ye Filipino twaviiramu nga tutuuse naye tunakuvaamu nga twakayingira mu nnyonyi jukira mbirambulo obulangiti oba omunyonyi obwo kati nasooka jukira twali tufunye omuto gwaffe bulungi guno gwabasatu gwe twali tufunye okusemba saidi ze ne wakudirisa kati ko kekali kasembeeri kakati nga nze wakati kati we yasembeera nekyabuli era asembeera yali muntu mukulu era lwatuka neyebakirawo mu nnyonyi awo kumuto tulinga abaliko ababiri nga tukwata bulangiti bwaffe nga tubugatta nga nze neebika nkebikamu nga tukira Filipino nga nyonyi nga yakasitula bwetu nemutule mubwengula so sawa nkayingidde mbwetu nempula nga nefudde mpe obwefu waawo kambise enyingire weti mukagondi kana akantu k'ennyonyi obwo bulangiti bwatuwa so sawa nkakubye omukono awo ngatankude nyonyi ate kati abujukira awatawo sikyati abiri biweddewo byonna ebyasaliya lo olwo ndi munsi yange Bwanasozi tukkiridde tutolontose ngeno ndi mu bijanjalo awuliza munansonyiwa ndi mulaluma yene kanye mbozi nyino ginyumega byatambula sagala mulekereyo kubanga ate anagenda biwanyumiza nze nabirimu Bwanasozi ndi bujje nzizeno enyonyekirira akana kabala katandise kakabi Bwanasozi kende kunya munsi muno ekigambo kyokuyimba omuntu omukutte mu bitundu ebyo kireka kiri automatic. Bwanasozi akana kanyimbire mu kutu jukira tokambise mu kabulangiti bwenti saidi zeno naliyo mukulu mu myaka yebase yali mukazi mukulu yebase nokweba kati bingwata nakebya faado avude ku bavubuka ali mbibye kambise bwe kati Bwanasozi nze nzaje odeberi yango mu kwenuni Bwanasozi akana kakakabe yenyonyi kedelondoke ayibide ko bijajalo teketeke nze ni mulinde yagalangira bwe tibakwata ko kaba yenyonyekirira Bwanasozi cyali abo akana kabona kakabida muzire nga yinga nange kubarukane nga tali cyakola biri bya munyonyi ate munaye munyonyi naguma ningamba kale kanga cyankala tutatuka Dubai tuvudde mwalu ke Dubai yikanga byogenda kunzitanda mukunta kulabo otyonze mampu yangafa Bwanasozi ngabe nenda kagame guma tubeleka Dubai tufunye byokulya bitiki kyawo tukiride Filipino Filipino wawanvu Bwanasozi twamalesa wanga munana munyonyi kutuka Philippines yeyo wawanvu nengero wengira bwete ngamezi okubere bwenu nakonze nasiriwadde nawunze munye batwadde byokulya tugenda tulya nenganze byendiko nze ndi kumunanga jukira sakuta Bwanasozi mujukire bwe twagende lije katwala munako je yalina lumu eri mu Filipino liyetunda titwafuna budde nakoza mukakoze saka kuta nyine banya n'obusungu bwange Bwanasozi tukiride Filipino. Bwanasozi berutuka ku Nivoyo Airport tuvaamu tufuna metro je twalinya
twagenda mu Mirabon town we makaga we bali babeera nenga sina tunatoka twakavamba ati mugundi ku airport ya Nivoyo Bwana Sozi kinasoko kwewunya mu Philippines okulaba omuntu omuddugavu omanyi okuba nga ndi erininga ekima mu bantu nga buli muntu atunuulidde jukekola gena nyambadde fitting nga nzenze n'ennyama ezimbe kweti ninga kiroboti ndikiya bene mu ninga abantu bona batunya bwe bali Filipino bogero Filipino lwitidibwa kalabe kangamba nikangamba waito biseko ku mubiri abantu ngabogera ebigambo bingi nimugamba tugende nga sebingo atakonga nze ndikatuka ngakuti tukuya katateri mu Filipino atebyo bilala sibye byeno mawaka kana agabola babo akokwekuniza eri oba n'omuntu okyere nganda abantu bekutte ku mikono nawe mwayinga mukwata nze Masi owa Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitowa mwebale twesiga mwebale tuwalira ku Masi's Quality Beddings tutunda ebyomu kisenge ebyenjawulo ng'amasuuka ironing boards tutunda curtains tutunda bed covers tutunda door mats tutunda amatawelo tutunda pillows tutunda wardrobes ez'omu kisenge night wears air furnitures ebitebe by'omukka emifaliso egy'omukka carpets tuzina byonna eby'omu kisenge fe abadiiringa nabyo. Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitowa opposite stage y'ekyebando makati ga Cheap Hardware ne Shell Petrol Station. Enamba y'essimu erine ku WhatsApp eri 0708 721 nga tulinya metro nga tugenda Marobora town Bwana Sozi okutuuka ewaka omanya abantu Bwana Sozi okundaba nga ninga omuntu nga lunakyaza oba kati ngambe nga lunakyaza paapa n'omusanga ku site square road abakunganya ku paapa wafaanana Bwana Sozi abantu bakungana okunetereza bite mu Filipino okulaba ku musajja omuddugavu alina akanyama Bwana Sozi abantu bakulumuka okundabako ninga buli ajja aseka ningamba abantu babadde ki ninga nefuzi kyakuzanyisa mu Filipino nenguma nengamba bino bibaawo bajja kufukisa bankowe netutuuka ewaka Bwana Sozi nsanga wakasanga omuganda we nsanga ne maama we binasanga abantu babiri ewaka waliwo abantu bangi bamwaniriza bamuguddawo mu kifuba bamukulisizaayo nga zinyimiridde kubanga munaite tebamanyi balabanganza omutemu waka ntusaawo bulaza we ali azaawo atakudde ngabulakwata moto obutakula kumutawo bapako ebisiiriiza asesese kuzikira omuto obusi yali mutototo yakona emukulu oli adda kuono munaye Bwana Sozi olwo ntuse mu Filipino firimu etandise Bwana Sozi kolo nebaka kubanga twatuka Filipino asawa zalinga 7 ez'emisana naye nga abantu bakulumuka okujjawako okulaba oba niyabanga abagamba nti waliwo omuddugavu azze ng'abantu kabeeyo wali obwana obuwala nga bwe bujja bwogerwawo oluzungu olufu Africa wayo konze kudu Bwana Sozi nfuze kyakuzanyisa obudde buziba Bwana Sozi ngono mukodomi wange nga taleeta mikwano gye tegijjaawo awo kujja kutandika okunyumya emboozi awo bangambe mbakubiremu ku press up awo nange nvuddeyo press up mbakubire press up za 5 wange tekibangawo bakuba 5 ne bagweri 5 7 nfunye emikwano awo ekiro ekyo batandise ku makyankedde awo ku makyanga zino ebyokukola zinga babanzikiza okukola wadde akantu konna naye nga Bwana Sozi ekiri wali waka kyolina omumanya mu Filipino kyendewunya Filipino Filipino wanyogoga banange oba ngiro yatufudde mumamala gakola bwabooca banaye Filipino wanyogoga empewo yanfuire Filipino ndi musajja mugumu nendatekera nempulanga empewo enfuye nagera nyina erinnya erinnuma erinnyo kalitabuke nene nguma nananyamba erinnyo neiterera tyambisa bubi naye nga Filipino ebyokola Filipino si byangu ebyokola byambalamu amaanyi nga tufumba mukyere kusinga era emmere yayo esinga osomaki twabangayo obummonde obusungu gye buli nagenda nga nengula obummonde mbijja netuwaata netufumba oluusi netusika chipusi netulya emmere yalingayo enkoko gyeri mu supermarket ba twalina ssente jjukira twali basama nga tuvudde tulina ssente ate jjukira nga ssente zeeri bw'otuuka eri nga ssente zeno zitoka okusinga ezeeri kati nga ssente zabizikola ddala bulungi Bwana Sozi nga tubeerawo bwe tetufumba tulya kati mujjukira bulungi mwenna abawuliriza ne Bwana Sozi sinaba kwesa tuli munaku 3 ndi wakaawo naye kinemeseza okwesa muganzi wange bano bakodomi ng'akyaza mikwano gye bangi
bajja ekiro ntubeerawo ffenna n'emisana nga ntambuza nantwaleyo mu butawuni ne tugenda ffenna naye nga Bwanasozi bwe ntambulako n'omulenzi oyo nga Bwanasozi abantu nga beewuunyuka omuddugavu nga ndi eri okitegeera naye nga bamanyi okujja ne bambuuza how are you, South Africa, ne tunyumyanyumyamu awo ngenda okulaba nga banfukidde ekizibu nga tunyumya nenekyanga nga sikyatambula nemugaa nono nga sikyagenda kyuka motoka nga tamanyi Luzungu ayogera Lufiripino naye nga bw'aba ntambuza nkwata ku mukono nansika akyavadde aki kati nga mbeerako awo abanfuka ku kyalo nga bajja ku kitundu nga mbakozesa press up awo nga mbakozesa training nga tusamba kapiira nenfuka munaabwe nnyo munaye naye nga kibewunyisa nga beebuuza omusajja omunene bw'atasamba atya akapiira jukira nga omupiira ngo omusamba nemusamba wa mupiira ngomanyi bulungi era nga nzamulamu omupiira ne tuseka ne tunyumirwa kati Bwanasozi ndi mu Philippines awo ntuli waka akaloba kayita Marobono wetubeera katawuni kalungi enyumba yabwe tebaali bagagga nnyo baali bantu bali lokoloko abantu ba medium naye bantu ba bulijjo nga balina waka walungi waali waabwe naye wakabeera mama waabwe noyo brother we nasangawo ate mukazi wange beera abantu bana ne Bwanasozi mwasanga ebikwe waka ebiku byatuluma ne tugula eddagala erifuuyira ne tufuuyira ebiku Bwanasozi ne mukazi wange ffe tubakoze omulimu bali bo babimanya tebeefiirayo tufuuyira ennyumba yonna Bwanasozi afuuka muntu wa ku kyalo nefuuka muntu wa ku kyalo nga tufuuyira ebiku ne twanika ebintu ne tugula omufaliso omupya ne tugula masuka amalala bitusabye bakako byali bife byabali ne mama ne tumugulira omufaliso ne mukoli waffe n'atwefe ne tumugulira jukira eri wabwe Filipino sente zitwalina zaali zitowanya okusinga ku zaabwe munaye nga tugula bintu nga wakati tukyusaawo bulungi nga tukuba nga tukola shopping omukyere tugula kasawo tukateeka tukasimbaawo nga buli kimu koko lufriji tuteekamu buli kimu kubanga tatuwa kafriji akalo kali kakali tugala efriji ependo giteekawo oli awo kano wanyumya ddala bulungi kati Bwanasozi mandi mu nnaku zaalinga 8 yewiiki emu n'olunaku lumu eŋŋamba kisusse ng'olwono kannange sinnakalya nokakuta juga navayo n'ennyonta yange kati lumu batuve mu kiyungu awo tufumba kati nkakubamu awo kupikisinga kati mangira bwedi mami era tusanze nembuzamu omukono nebuzaabuza neŋŋamba tukoze jukira nga bwe tusula ennyumba yali ya bisenge 3 kati mukodomi wange kati ng'asula wasula maama we wansi nga we asula kyana kya maama kyali waggulu nga ayala kukiddako anakowansa katondono ngafusa mu kino ekisenge kyali kiddako kati nga lala kaliro kabagenyi ko kati kabe namu bantu naye ng'obuzibu teweggala okuva mu kino ekisinga bano baali basobola okujja mu kyaffe era ekyandemisanga okwatamu kati nga maama ono mutya nga naakajja ate ngono omuwala jukira ye yali yantya kaloke namukwatamu eri atugenze nyenjeri twasingana mu woteeri kati nga tansobola era nga ddawo naŋŋamba yotopa wafuulu biki namugamba no relaxinga yasoba mu kifuba wano naye nga gamba beere gonuna n'emimwa ŋŋandya nga neri ekirongozaako mpolampola bweri nga tanzikiriza bangira bweri bankona mama kati ng'amuntiisa naye neŋŋamba ngenda kukola ate nekagamba tugenda tufune woteeri tugenda tubeereko eyo nekangamba no woteeri is very far biki nekanga lese tugenda kuzono nande tukuddayo okukola naye nesoka nenzikakkana naye nga nyina obusungu bwange kati Bwanasozi mukama katonda alina bwayabamu abalenzi be enkuba egyetonya mu Filipino enkuba yali mpitirivu enkuba efuye mama takyawulira Bwanasozi nange kyenakola nga mpulira obusungu bundi bubi uganuma Bwanasozi nakwata akantu kange mpolampola ngempewo nyingi nekezingamu bwe nti Bwanasozi nga gutandika guseka Bwanasozi nomanyi nti neerabya nti mama mu nnyumba mwalire mukodomi wange Bwanasozi nga guseka akaana kalaja nyenga kuteeka tuzenga ngalonekajukira akawala kafunda nekakabye mutaka nkanyigiriza bu aguddeyo nkakabade akakuye omulanga ngenda okuyaba ti mama ze mama mukutuuka okungi mama atuuka wa mama akuba ekitanda oluyinga kako bwe nti mama si yakansuuza nazaala wange si yakansuuza mama bwakansuuza nazaala wange akantu akansuuza kabuuseemu kumbe ne mukodomi wange yadde yawulidde dda mukodomi wange kumakya anfukidde ekizibu ankutidde omugga nkube ne mugga omumugjeeko naye nga tamanyi Luzungu mbuza mukazi wange ono kiki ekinkubya kati yati yawulidde nga naawe onkuba ekiro kati akola revenge jukira kati eno Filipino nemugamba te buzibu kyoli mukazi wange kati nga kyasimanyi nti bano Abafilipino obuzibu balina
ebbuba balina lingi notagala bakera kusisa we yalaba kati nga nyinga talina muntu ninga ekiti gama omonezi kyamuyisa bubi nnyo kati ye mama ate ye mama yeti kyamuyisa bubi ndoza mama yakimenya omuntu yena munsi ndo abantu begatta yeti ekifaako mama bwana Sozi n'abaguliriza omulenzi adduka ewaka adduka watya passport yange addukawo nayo ne sente zange ezaali mu buni wallet agenda nazo bwana Sozi nsigadde sirina sente omulenzi agenze nazo bw'oba weetaaga ebibajje eby'omulembe Aisha Najemba Furniture Mart Banda fe ansa tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin tukola entebe ebitanda emmeeza sideboards TV stands furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa ku Aisha Najemba Furniture Mart Banda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola okumanya ebisingawo jangu ku showroom yaffe gaggadde esangibwa Banda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 noti 5 nkaga mwemo 94 noti 3 Aisha Najemba Furniture Mart Banda abeesubwa mu nsika ya furniture addusa agenze nze sinalegera omulenzi ne wakati aliyo safa kati nokebera bwetenga sigiraba ngeno obuuza ono naye nga nangamba naye ate naye sente zawe nkasa utaziri kuba omulenzi yatudde agenze tubiga mama agamba tekisoboka ako agezako kuba ku simu yesimu omulenzi nagikwata ageza kubira ku benganda bagambe nti yagenda wajjajja ne boogere yakalo gye yagenda nengamba tugenda kumbasimunyi yagenda simanyiyo sebu nebasimunyi sebu biki simanyade sebu simanyi ndika wawanvu nengamba nkoze ntya omwana atubye nebaka naye yagenda kudda kati alire simubya leka ndowooza yanyiiga ngeri gyewiiga omwana nyumizawo kyatuka munanga ne tujja kumufuna mulenzi kisamanya nsoka mivako pamanga agenda kudda tasobola kubanga yabba biki bikyaleka ndowooza munyiivu engeri gyayagala okumukuba yuka nayagala okumukuba nga aliseko olugezigezi kati nebangamba nti kati yanyiize naye tasobola zitula sente nyingi nensirika nengamanyi sikyalina sente bazitutteko sikyalina sente omulenzi agenze kati waite nakuzalinga nnyo omulenzi nakomawo sente nazisuulaawo ndeti sente erakozesa kati nazisuulaawo naye osinga kwesa za sista zange tyatukwatako nazisuulaawo nayogera ebigambo olufeeni olungi ennyo nanyiiga biki wakavuddewo musimanyize nyina okuvaawo tanjagalawo simanyi kuba sista we omuwala munaye bwamulenzi bwagenda bwatyo atambula agenda nze mbaddewo awo nsirise ebintu bikomyewo sente zaalimu ezange ziziseddemu yakuzakuza sista we agenze nembabuuza kati omulenzi abeerawa nebanga nti eri omuganda waffe omulala abeera mu tawuni ye eryakalwa kati gyabeera nenga mukubeera boogera naye bulungi oluusi otufuna emmere gyanaali atamba n'agenda nenga takyanjagala olwo munyiivu gyendi kati mwana Sozi jjukira nyina omwezi gumu n'ennaku zaali ne wiiki emu vakesoni yange nyina okuba nga nkomyewo bino byonna byenkugamba buli mu wiiki yakusatu esembayo nyina okuddamu kati okukola juga nagenda mu vakesoni omuwala mukale omanyi budde bwe tusala amagezi tunateke tuddeyo kati jukira mu byokwesa bino omuwala ono okuva lwe mama lwe yamunsuuza kati omuwala neewala kati ng'ekiro ate avaayo nasula ne mama eri nsulayo nzekka nengamba nkoze ntya kati kyavadde aki nange namwana emutabukira nimuga batonjagala tubalingambe kujjawamu ebiki biki nangamba kale ensonyiwa awo n'akomawo nga tusula ffenna naye nangamba todanga kwegatta mama atuwulira naye mama wanaabanga avuddewo emisana nga lokola ki kati mama balina gye bagenda ngaokusabira eyo byamadinga bimalala bimalala sigategeera mama yavangawo n'agenda kati nga nekakaba kati nengeera omuwala ngamba sikusobola oli munene neyingizaku ngati nga nyingizaku jasi afu kale nga njesayisaamu awo nenjesaamu awo lumu nga mwefuna nemukwata nemulinyira Bwana Sozi omwala yafuna olubuto Bwana Sozi omwala yafuna olubuto ndi mu wiiki yokusatu evaayo nkomewo kati okukola omuwala afuna olubuto omuwala alwadde mulute mu ddwaliro mutese mu metro tugenze mu ddwaliro bamukebedde omuwala ali lubuto gamyuse Bwana Sozi gamyukidde Filipino ondi Morobona town gamyukidde mu kaalo nfuuse munnansi abantu bonna kati bammanyiira sikyayira buzibu ngambye nkoze ntya ningambe nedda omuwala ngambye nti ye biki ye agenda kuzaala omwana we tazaalangako biki etagenda nakuddayo okukola biki mugambe kati nozikangende nengola engenda kusindikira obuyambi naye omuwala ngamba nedda biki byojjagenda kati olwo nsindika email
mubakama bange nalwo ososindika email no bagamba nafunye mu buzibu ndi mulwadde biboga ngino ndi Uganda no abamba vacation kumbe zinagenda Filipino bakaba bange olongeze ku email mbawandikidde biki ABCD nayo yogedeko nafuna mu buzibu ndi mulwadde naye mbadde nsaba kunyongera ku kisibiri ngenda kujja jukira bwe oseka email wanofuna mu akalembereza obama nti oli osindise obubaka mbusindise bwe mbusindika jukira bwe bakudda mu email kafu etuuka go bojja balaga email gibasindika zikakkali naye mbaddeyo nsirise tebanziramu email tebagiddamu ne tebampa information reply nga message yange nina kimande bagifunye naye nganzikakkana ngankuba na simu kumunango nga mukubira muganga mfunye mu buzibu nenge na mu office bagambe boti ne boti ngeno gero nga ne ta message bagiraba olwo mfunye ngedeko ukisezi omwezi gweddeko n'okukizimambe bbiri ziweddeko mukazi wange mulwadde oyafunye olubuto ndi waka kati omwala wafuna olubuto ndi waka omuwala agende wajajjaawe jajja ali mu tawuni ndala ewaka nsigala kale waka nsigaddewo nze nkodomo ngo takyabeerawo nenazaala wange munaye nze eryawo sibiriiko kati ndisansala amagezi gakubayo kujja kukola nga ne sente eno zimpeddeko nga siyana sente zigula tiketi kunzija Filipino okudda kati ngati musala magezi ate nga nkubira abalenzi abali ekkata basindikire sente wanga mukazi wange namugamba yani afunye sente ze ninyesoke ngende basindikire sente olwo mukazi wange jangamba tagenda kudda kukola yagenda kumala kuzala mwana we jakudda banga yisanyuye tibyali yali nga deyefire yali waabwe kati munaye nakati nga ndi awo mu nyumba lumukati mbulwa ndi awo nga jukira mukazi wange lwagenzi wajajjaawe naye nga tawuni yo iba wanvuko banga linya metro n'agenda nangamba nti agendayo kujajja biki kuva twagenda Filipino nga tagenda nkuba jajjayo mulaba n'alinya nagende wajajjaawe kati abanya agenda wajajjaawe nze nsigala nfumba bulungi emmere yange nfumbye enkoko ngisiise bulungi neebase Bwana Sozi abawuliriza munansonyiwa nje nnyumya siri mulalu siri musiru nendi muntu Bwana Sozi mba neebase zali sawa nga mukaago gwekiro nakamala kugane mukazi wange ku simu biki byatuse bulungi biki olwo nyimi lwagenda kirecho tonduzi bende basasa nga munana Bwana Sozi umanyo kubanga olingo omuntu amukyota alota ngenda okulya nga omuntu ali ku microphone yange ali mukunduna bwati nengamba kikino nazala wange nga tavuddeyo mbuliri nazala wange atavuddeyo mbuliri tazze ngenda okulya omuntu ali siriyasi ate juga nazala wakati ali mukulu ali myaka nga 42 kubanga ono muwala ali myaka 19 ate ono first born kitegeeza na ono nazala be mukatagatta alinga mu myaka nga 45 agenda myaka nga 46 kubanga tebugatta kubanga yamuzala ali myaka 17 bina bombo mwala byanjumiza kubanga kwa twanyumyamu awo mama ngo amenda bamukule muza mama yakuzala kuba sibone ndiye nanga ati no bazala mangu biki nanyumiga mama yali myaka alingana mu 3 awo kusinzira ukatagata ko myaka jono muwala we omwana ali myaka nga 2 mugumu watakijanya ali mu 40s awo ali 40s Bwana Sozi ngeno kulya nazala we ngali kumugga kulumansinga wata ali serious Bwana Sozi ngepe wenyingi nga kuli yakudde suwa manyika tenegana mawanga gawamunyo kalengo oyo mutitinga bungi obutiti bwali bungi Bwana Sozi nagenda okulya nga zino omukazi ali serious sewo ngomukazi zibitiri bimukwata ko Atuse Philippine basooka kwewuunya munnayuga basooka kwewuunya kaddugala avuuse ekyobulambuzi story eno nkuba akafaananyi nga mukoddomi we teboogerezeganya lulimi naye ate alina omulambuza ekitundu kati amukwata bukwase ku mukono n'awalulanga awalula embuzi Yesu kakati laveno omufilipine oba bamwogerangako ku kyalo abamwewunye eyagenda okukuba ekyeyo kakati azze akalakala n'omuddugavu kanyama omulanga atya luzonjogo muleefu kankole komenti 3 ezisembayo bamukubisa press-ups bamanyira nti bo bakubayo 5 10 azikubye 2
4 5 6 7 ne dragon ebiku story eno njira nga ndaba film yali is it God Must Be Crazy eyaba South Africa. Lord ensasage ku buko Nazaala anoonya eki mu kisenge nga muwala we Niro yagenze wa jjajja naye kubya akafaananyi nga mukoddomi woono nga atabuse ebulayo ekitundu kimu kyokka ekyokuna okay I'm sorry katusinkane nga tufuna ekitundu ekyokuna era nga kyekisembayo kuno kyekisembayo ddala kyekisembayo mama. Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gw'omwana w'omuwala ovaamu akaswa akabi, gife ebbaawo waffe abakyala, obundula amazzi amakyafu, wazibikira enseke, bw'onookosa gife ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6 in 1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals, nungi eri abazimba ebigere, bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere, zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo, ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi, ziyamba ku bwongo bwo n'embeera yo eya bulijjo. Buli peesa lyolaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiri gwo kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp.